Weewaawo ntendereza Kristo era neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu ky'awadde ggwe wamu nange okuba nga tukyasobolera ddala okwatula nti Yesu ye Mukama. Nga bulijjo amannya mazima Kenneth era nza kubuuzaako gwena muganda wange ne mwannyinaze. Luno olunaku Katonda lwakoze tunaalujagulizaamu ate era tunaalusanyukiramu. Mwebaza nnyo olw'obulamu obwo ne famire yo n'olw'emirimu egy'emikono gyo. So nnaku olwaleero tujja kuba nga tweyongerayo mu kuyiga kwe tuli ogenda ddala mu maaso n'okuba nga tufunira ddala mu kitabo kino ekya ebikolwa eby'abatume. Olunaku olwo tujja tunulya essuula eya 27 olunyiriri olwa 21 paka 28 nga tutunuulira obukakafu obw'obwa Katonda obwasuubizibwa eri Pawulo, obukakafu obw'obukuumi eri obulamu bwa Pawulo. So kikulu nnyo kino eri obulamu bwa Pawulo ne banneebe nti olunyiriri olwa 21 lutandikira ddala wali olwabiri we lwakoma nga embeera yali abantu bano ebawedde kubanga twaleka Luka agamba nti omuyaga tegwali mutono eri bo mu kuba nti gwasigala nga gukyalabisibwa ku nnyanja kuno. Alaga nti oluvannyuma essuubi lyonna ery'okulokoka ne lituggwaamu. So olwabiri lugamba enjala bwe yali nnyingi awo Pawulo n'alyoka ayimirira wakati waabwe n'agamba nti kyabagwanira abasajja okumpulira obutava mu Kuleeti, obutalaba kwonoonekerwa kuno n'okufiirwa. Nti tulaba nga Pawulo yeeyambisa embeera eno okubeera nga abantu bano abajjukiza nti mu butuufu kyabagwanira okuba nga bamuwuliriza kubanga yali yalabye embeera nti yali tejja kuba nnungi, naye teri n'omu ku bo yafaayo eri bigambo bye. Gye twava emabega Bayibuli tulaga nti omwami omukulu yali omujaasi yasinga kubeera nga ye akkiririza mu muvuzi wamu ate era ne nannyini lyato n'atafaayo ku bigambo Pawulo byamugamba. Era mu ngeri ya bulijjo tumanyidde ddala nti waliwo abantu bangi bwe batyo nga bayiga bamaze kwekoona. Naye kibanga kituuse ku byenzikiriza ogenda n'ogamba omuntu nti Bayibuli ekigambo kya Katonda mwe kisangibwa ekunnyonnyodde n'ekakasiza ddala nti oyo yenna ayina omwana ayina obulamu, atalina mwana talina bulamu. Ate era n'osanga omuntu ng'akyawakana nti abamu baagala sooka kwesanga mu geyeena balyoke bakkirize ebigambo bye tubagamba nti obulokozi buli mu Kristo yekka, tebuli mu Mama Maria, tebuli mu kanisa yange, tebuli mu Bukatuliki, mu Busiraamu, mu Seventh Day oba ekintu ekirala kyonna. Buli mu muntu ayitibwa Kristo Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Atali mu ye talina bulamu. Naye bano b'omuyaga gwasooka batuukako, naye ate ekituuka ku kufa tetuyinaayo kyansi ndala etuweebwa. So bwe tuba tukyali balamu tusobola okukola ensobi mu mirimu, mu bintu eby'enjawulo, naye ate omuntu oba ofudde tolina ky'osobola kugolola. Ensonga Pawulo yabagamba nti mwe kyabagwanira okusooka okukola ki? Okumpuliriza. So mu kuba nti baali mu mbeera eno etaali nnyangu, mu kuba nti omuyaga gwali gw'amaanyi ng'obulamu bwabwe buli mu matiga, n'ekyokulya emmere baali bakyerabirira ddala. Naye tulowooza wano Pawulo okwogerako gye bali kiyinzika okuba nti yagenda mu maaso okuba nti kyayimirira buyimirizi wakati waabwe, n'ateeka okuba nga yagenda mu maaso n'agolola n'ayimusa eddoboozi lye waggulu okuba nga awulirwa abantu bano, era n'agenda ddala mu maaso n'okuba nga yasobola okwogera gye bali. Olwabiri Bayibuli etulaga nti era kaakano mbabuulira okuguma emyoyo kubanga tewaabe mu mmwe anaafiirwa obulamu n'akatono wabula ekyombo. Kati wano eno bw'oba otunuulidde byonna bye tuzze nga tuyiga ku mbeera ya Yona, omuyaga ku mazzi oba n'amazzi okwefuukuula gaafuukuuka ku lulwe Yona mu kuba nti ye yali mu bujeemu nga tayagala kukola ekyo Katonda kyali amuyitidde okukola. Naye ate ku Pawulo wano si bwe guli, era embeera ey'ogamba nti omutuukirivu bwe yeegatta n'abatali batuukirivu, ataliko musango weegatta n'abataliiko musango, simanyi naye amaliza afiiridde ewamu n'abataliiko musango. Endowooza ey'abantu ab'ebiro ebyo wano ku kya Pawulo yali tekola, kubanga Pawulo yali ayimiridde dda maaso ga Felix, maaso ga Festo, mu maaso ga Agripa, era bonna baakizuula nti yali talina nsonga yali erina kuba nga emusibisa oba nga attibwa. So Pawulo n'agenda maaso n'okuba nga abantu bano mu masekkati g'omuyaga abawa ekigambo ekyaki
eky'essuubi nti tewaali n'omu ku bo yali agenda kufa. Olwabiri mu 3 Bayibuli etulaga nti kubanga wendi wayimiridde ekiro kino malayika wa Katonda nze owuwe gwempeereza. Kati kikulu nnyo okubanga otegeera nti wano Pawulo wagendera ddala mu maaso n'okuttaanyiza ddala okubawa ensonga lwaki yali ayogedde nga bw'ayogedde nti tewaaliwo n'omu ku bo eyali agenda okuba ng'akola ki ng'afa. Wabula ky'olina atwera okuba ng'ojjukira mu kuba nti abantu bano baali tebatya Katonda, mu lulimi oluzungu tubayita ba pagans. Pawulo yayogeranga bwe yayogera mu mbeera ey'okuba nga abanjulira oyo Katonda omu ow'amazima, ensonga lwaki oli ebigambo by'akozesa ng'agamba nti wano wendi wayimiridde ekiro kino malayika wa Katonda nze owuwe amusongako ekirala gwempeereza, era n'abeera nga ensonga aginywereza ddala bulungi nnyo eri abantu bano okutegeera nti ekikulu kiri nti ye oba omutawaana gyonna egyabatuukako tegyabatuukako kubanga yalina gwe yali azizza omusango. Era singa tekyali ekyo tewandibaddewo malayika ya Katonda yonna erabika gyali okumugamba ebigambo bino eby'okumugumya, kubanga ate era mu buwangwa obw'enzikiriza z'abaana abantu era mwalimu n'ekirowoozo ekigamba nti no omwonoonyi tagwanidde kusaabala ku mazzi. Ye Pawulo akakasiza ddala nti teyali waakufa ne banne be kubanga ne malayika yali agenze mu maaso n'okubanga asindikibwa gye bali gyali okubeera nga ayogera ebigambo bino. So tugwanidde okubanga tukitegeera nti omuntu ayitibwa omulokole ng'omumisaani omu bwe yayogera yagamba nti no asigala nga abula ery'okufa oba abeera mu butafa ery'okufa, nti omukristaayo tasobola kufa oyo ali okukola ekyo ekyamuweebwa okukola ne bw'aba yeetoolodde embeera enzibu embi nnyo, enzibu ddala nga zikanga obulamu. Kasita omukristaayo oyo abeera nga tannayitibwa Mukama Katonda waffe, tewali kintu kisobola mutta. Twala ekyokulayako obulamu obwa Pawulo yennyini, yava mu mutawaana gumu n'adda mu mutawaana omulala ne bateega obukodyo bwonna, era Pawulo yali talabika eri kufa kwamunoonya mu buli ango yonna, mu buli luuyi lwonna, naye okufa tekwamufuna. So omukristaayo okufa kwe kujja nga Katonda yagambye nti kaakano ekiseera kyo kiweddeko, naye kiba si kyekyo. Ne bw'abeera mitawaana egy'enjalo ng'ava mu guli n'adda mu guli paka akadde ke nga katuuse, tekisobola kubanga kimutwala. Olwabiri mu 4 n'aŋŋamba nti totya Pawulo, kikugwanidde okuyimirira awali Kayisaali, era laba Katonda akuwadde bonna abagenda awamu naawe. Awo nawo n'agenda ddala mu maaso n'okubanga abanywereza ddala obbakakasa nti olw'ekigendero ky'okuba nti alina okuyimirira mu maaso ga Kayisaali okwewozaako, kitegeereza ddala nti obulamu bw'abano bonna abaali ku kyombo bwali bwakwona lwa Pawulo olw'ekigendero Katonda ky'alina eri obulamu bwe. Ensonga ffenna tujjukira Abaluumi Timoseewo 2:9-10, Pawulo yagamba mbonaabona bingi olw'okuba nti njagala abalonde ba Katonda bafune ekyo ekisuubizo eky'obulamu obutaggwaawo, ekisuubizo eky'obulamu obutaggwaawo. Ne Baluumi 10:13 tulaba nti ebbanga lyonna Pawulo yalina okuyaayana okugenda e Ruumi abeeko abantu baleeta eri Kristo okuyita mu kubuulirako ekwenjiri. So tusobola okugamba nti Pawulo abantu anateeka okubanga mu masekati g'okubanga yali abasabira Katonda n'ayanukula okusaba kwe. Tujjukira bulungi nti ne Ibulayimu yasabira Loti bwe yali mu nsi eyali ejjudde abasiyazi okubeera nga tazikirira wamu nabo, era Katonda mu kisa kye okwanukula essaala eya Ibulayimu, Loti n'abeera nga yagenda mu maaso n'okubanga yasomosebwa butafiira wamu n'abasiyazi. Olwabiri mu 5 kale mugume emyoyo abasajja, kubanga nzikiriza Katonda nga kiriba nga bwe yaŋŋambye. Wano bwe bukakafu obusembereyo ddala eri abantu bano okubalaga nti yalina obwesige mwoyo Katonda omu ow'amazima. Bonna bano aboyinza okugamba nti baali ku lyato nga tebaali balokole, Katonda mu kuba nti okuteekateeka kwe okw'ebintu kuli wansi w'emikono gye, nabo bw'atyo bwe yabateeseza bayinza okuba bali ku magendo, then olwokugatteko Pawulo ne banne be, naye bano abaali ku magendo n'abaali batwala abasibe n'abasibe abalala, bw'atyo Katonda bwe yaganya nabo bamutegeereko oyo ye Katonda omu ow'amazima, n'okutegeera nti bw'aba asuubiza
atuukiriza, bw'aba asuubiza atuukiriza eri bano abasajja abanamawanga abatatya Katonda bategeere nti ye tali kwogera ku bakatonda abangi be balina, naye alina Katonda omu ow'amazima. Ate era Pawulo yali amanyi ddala nti Katonda mwesiga okukuuma ekyo kyali amwesigisiza. Timoseewo 2:12. Olwabiri omukala lugamba nti naye kitugwanidde okusuulibwa ku kizinga. Kati awo nawe wakulu akutegeera Pawulo yabakakasa nti teri n'omu ku bo yali wa kufa, naye baali tebagenda kubanga bawona ekyokuba nga baali bakisuulibwa ku kizinga. Ekizinga ekitegeeza wano tekyamubikkulirwa, era tekyamubikkulirwa olw'ekigendera nti singa ekintu kino kyali kituuseewo balyoke bategeere nti yes yatugamba tetwali bakufa naye nga tatugambe nti twali bakusuulibwa. So ekigambo kino ekyokusuulibwa n'akazinga obutayogerwa mannya gaako, ekigendera kyali kyakubanga abantu bano bwe balaba ekintu kino nga kituuseewo bakkirize ebyo Pawulo byali abagamba nti byali byannamadala. Ate naffe n'okujjukira nti ebintu byonna Pawulo nga byagamba Abakristaayo mu Listra, Iconium ne Antiokia nti byali byabatuukako nga tebanengera bwakabaka bwa Katonda. Era Pawulo yennyini yabirabako. Tujjukire ddala bulungi mu Bikolwa bya Batume 14:22 Pawulo yayogera eri amakanisa gano n'abagamba nti baali bagwanidde okuguma emyoyo nti ffenna abakkiriza tuli bakuyita mu kubonaabona nga tetunayingira bwakabaka bwa Katonda. Era nga tulaba mitawaana egy'enjawulo Pawulo gye yalimu ginywereza ddala nti ebintu byayogera byali byannamaddala. So waliwo n'omubuulizi omu alina statement gye yakola nga nkulu nnyo, ng'era kadde kano njagala okubeera nga nsoma statement eyo kubanga eyogerera ddala ku mbeera etuli mu maaso waneeno. Bamuyita John MacArthur. MacArthur ayogera n'agamba nti okubonaabona kye kyokkozesebwa eky'amaanyi nnyo mu bulamu obw'omukkiriza. Okubonaabona kye kyokkozesa eky'amaanyi ennyo mu bulamu obw'omukkiriza, kubanga okuyita mu kubonaabona okukkiriza okw'Omukristaayo oyo kugezesebwa era ne kukakasibwa, kubanga okuyita era mu kubonaabona tuyiga okubanga twesigama ku maanyi ga Katonda okusinga okubanga twesigama ku maanyi agaffe. Era mu masekkati g'okubonaabona okwo Katonda mwalagira obusobozi bwe, obukulu bwe n'obugabirizi bwe eri ensi etunula. So ekyo kyannamaddala eri ensi etunula, eri n'abo abagambibwa okuba nti Bakristaayo. Abakristaayo okubonaabona oba okusoomoozebwa Katonda akuganya okujja okubeera nga alongosezza ddala okukkiriza kwaffe n'okubeera nga tuwanika okuba nga tuteeka obwesigwa mu maanyi gaffe ne tuteeka obwesige bwaffe mu Katonda waffe, n'okuba nga masekkati g'embeera ate Katonda mwalagira obukulu bwe, obugabirizi bwe, n'okuba nti yayinza byonna eri ensi etunula. Olwabiri mu 7 naye ekiro eky'e14 bwe kyatuuka nga tusundikirwa eruuyi n'eruuyi mu Aduliya mu ttumbi, abalunnyanja ne bateebereza nti banaatera okusembera ku lukalu. Kati ekibuzo kiri nti baategeera batya nti bannaluyanja bano baategeera batya nti baali batuuse okusemberera olukalu? Kisoose otegeera nti omuyaga guno ogwali ogw'amaanyi ogwaviirako n'omusana n'enjuba obutalabikako ennaku nga 14 Bayibuli zeetulazeeko wano entono. Mu masekkati ag'ebyo byonna bye bayitamu olunaku olw'14 bannaluyanja baategeera nti baali batandise osemberera olukalu. Ekibuzo kiri nti baategeera batya? Mu njogera eya bulijjo bagamba nti engeri gye bategeera nti baali basembedde okutuuka ku lukalu kwe kuwaawaala okw'amazzi oba okuwaawaala okw'amayengo nga geekuba ku lukalu oba ku njazi, nga embeera ey'okubeera nti waa. So nga bawulira ekintu ekyo nga gagenda eri nga bwe gadda mu mazzi, gagenda ku lukalu nga gadda. So kiteeka okuba ng'ekyo kyekyaliwo kuba nti nabo baali baludde ku mazzi ne basobola otegeera. Olwabiri mu 8 ne bagenda balabe, ne bagera ne balaba ebifuba 20. Bwe twagendako akatono ne bagera nate ne balaba ebifuba 15. Kati awo wenyini nawo wakulu wakutegeera nti Bayibuli bwegamba nti ne bagera n'ebifuba, bwegamba nti ne bagera ne balaba ebifuba
ekyekyo obukulu obw'ensonga, ekitegeeza nti okugera ne balaba n'ebifuba nti embeera eno y'okugera ezingiramu okukwata omuguwa ne gussibwa wansi mu mazzi okutegeera obuwanvu obw'amazzi. Era ekipimo kye basooka okuba nga bapima baalabamu ebifuba 20 ate nga buli kifuba kimu kirimu obuwanvu 6. So kati awo kitegeeza nti n'obuwanvu bwali mu 10 then omulundi omulala gwe bagezaako ne balaba nga bayingidde mu 15 era bw'ozikubisaamu n'omukaaga guli 9. Kitegeeza nti nno baali batandikira ddala kusembera kye tuyita olukalu. So byebyo bingi bye bayitamu abantu bano okuba nga bagenda ku lugendo luno, ne ebyokuyiga byali tomooni. Era kyenjagala otegeere olugendo lwonna, oba oli ku mazzi, oba oli ku nnyonyi, oba oli ku lukalu, Katonda abeerako n'ebyokuyiga eby'enjawulo by'ayagala gwe nange okuba nga tutegeera. Oba otuuse bulungi n'otegeera ekisa kya Katonda, oba mu masekati g'olugendo n'obaako by'olaba, ebyo byonna Katonda alina eby'enjawulo by'ayagala tubeere nga tuyiga. Nene luno olwaba Pawulo ebyokuyiga byali bingi nnyo nyini ddala. So bana bakkiriza tujja kuba nga tutandikira wano okuba nga tulaba olunyiriri lwa 29 paka olwa 38 tulaba ate embeera bweyongera ddala okuba egenda mu maaso. So njagala okusiima gwe naatambudde nange akugamba nti nyikira okuba nga wejjukanya nga beera mu nsonga zino, okukebera ebyawandiikibwa obulungi, okumaliramu ebiseera n'okutunatunula okulaba ebintu eby'enjawulo Katonda byagenze mu maaso n'okuba nga akola mu bulamu bwo, n'okutegeera nti ebisoomooza byonna Katonda abiganya olw'ekigendererwa eky'olw'obulungi bwaffe, okyogezesa okukkiriza kwaffe okukula n'okuba nga tumwesiga mu byonna. So sijja sukako wano wabula ogamba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mu mwenna. Amiina.